Nga twolekera ekitundu ekyokubiri ekya Love Story Assistant njagala okwanirizaako okusozi mu YouTube channel. Njagala okutandika n'ebigambo bino mu kiggula luggi. Bijja genda eri omwana ow'obuwala n'eri omwana ow'obulenzi. Twawule ebintu bibiri. Confirming your relationship n'omulenzi oyo or relationship n'omuwala oyo mu mutima gwo, and again confirming that relationship to the public. Waliwo ensobi ekoleka. Mukimanyi nti waliwo bu relationship nga amazima amatuufu singa walina mwoyo w'amagezi, obanga common sense kwolwe pesa walinyiga bulungi, obanga that sixth sense yali eri active that time, relationship eyo yali tesukka gwe n'oyo gwe wagirimu naye. Nkiddemu. Okimanyi nti waliwo relationship nga singa mwoyo w'amagezi yakuliko nga kubanga yakubeerako naye ogaana mugaane, nga common sense wagikozesa, nga sixth sense yali active that day, relationship eyo yali tesukka gwe n'oyo yali akwana oba n'oyo gwe wakwana. Kiki njagala okujjayo? Waliwo emirimu tusobola okuba nga tunoonya emirimu, n'osaba emirimu n'okusuula application tugeze 10, abamu basuula ne application za 3. Naye bwe munoonyereza ojja kuzuula nga yagenda okusettolinga ne Shell Uganda nga alina application bwe yali asudde, kati waliwo abamuyita n'akolayo ko week n'azuula nga tebigatta. Walujja kula omwezi nga tebigatta. Ogenda okakana nga alina we yakolayo emirundi wa mirundi nga 5. Kati bw'ayogera ku mulimu, ayogera ku mulimu gumu. Nti kati yasaba omulimu, Katonda n'amwanukula, kati akola na Shell Uganda. Ngeza bugeza. Naye waliwo relationship nga wachamuka okulangirira nti oyingidde relationship oba ofunye omwalo oba ofunye omulenzi. Oluvannyuma lw'okukonfaminga kyentandise nga ngamba nti relationship ezimu tuzeesigalize. Confirm that relationship within you, kisigale eyo. Naye abawala b'ennaku zino abalenzi abamu bamukwana n'atandika okulusaasaanya nga bamukwana. Ka relationship ne katandika n'akonfaminga naye nga abantu yalinga abawa updates from the period yobalinga bamukwanira. Kakati olw'okuba relationship tosobola confirminga makulu gaayo mu wiiki emu mu mwezi gumu, omutawaana gugenda gujja mutambula emyezi nga 2, wallahi obizuula nti relationship eyo tosobola kumalako nayo. Ate n'oluusi n'oli ennyini yakuzuula nti tasobola kumalako n'akukyawa. Tutunuulira omutawaana oguli mu kwogera okulaalasa relationship yo nga tennakula. Wabula Dembelio Properties and Associates bakutegeeza ku estate eri Emityana, kilomita 4 okuva Emityana mu town okutoka ku estate. Kitwagala owetwalira omwaka guno nga tegunaba kuggwako kubanga promotion eno wolabira nga December aweddeko ng'omanya ekyo twakiggala. Kale kwesa omukisa guno plotting ogifuna ku $7,000,000, 5 ku 10 $7,000,000 ng'eriko ekyapa. Ku screen number za Dembelio Properties and Associates ojja kubanga oyogera ne beautiful Nancha Beatrice ku lwa Dembelio. Kakati abantu bwe wakonfamingira ka relationship ng'oyita kuli tokyawulira, bagenda okulaba nga obuze omuliro from nowhere, bakusaba updates tokyaba keeping posted, olaba biswaza. Naye olw'okuba kuchamuka n'okuyiga tewayiga, mu bbanga lya myezi 3 relationship endala eyingira kyentegeeza emyaka gigenda okuwera 2-3 ng'abantu abakuli close n'abatali nnyo nga bakubalira relationships 7. Naye nga buli relationship gye wabagamba nga bagamba nti kano masava ate nga gocha, wano mulinde embaga kubanga bakulimbye naawe n'okyamuukirira n'oshemererwa n'ogenda nga gwe kennyini weekolako olugambo. Waliwo abantu Katonda be yawa obuvumu nga wakonfamingira relationship nti kati ali mu relationship ng'eyo baaba relationship. Towulirangako abantu mukwano gwo oba oyo gwe wali omanyi gwe mwewuunya ng'afulumizza kaadi z'okwanjula naye nga temulina musajja gwe mumanyi.
ate mugenda okunoonyereza ne mukizuula nti omusajja oyo amaze naye ebbanga eriwera emyaka 2 emyaka 3 omwaka tobalabangako tayagala kujjula bitannajja naye ennaku zino abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi tulina nnyo omuze ogw'okujjula ebitannajja relationship ekyali mu nsigo gye musiza obusizi bwe muti naye n'otandika okulangirira amakungula ab'ebigambo ebibi abakukola ebikyamu kubanga nabo gye bali ababatulwanyisa abatukonjera otandika okwebuuza nti relationship yaffe badde etambula obulungi gaayo okubuza omuliro kivudde ku ki olumu ogenda okuzuula nga waliwo n'ebyama byo byolowooza nti teyali bitegedde ku stage eyo naye nga waliwo abakumanyi olwokuba munnaffe oli kasala becca wabyogerayogera ne bagenda ne bakulabisa. Please tubeereko n'emmizi relationship ezimu ngambye kakati relationship gy'otayogedde olw'okuba obadde tonnabagikonfaminga bweggwawo oluvannyuma lw'emyezi 2 ne baba bakukwabula gwekka gw'okimanyi kikuluma naye tekitera kufaanagana n'okukukwabula mu lwatu ensi yonna yonna neemanya ng'olinga gwe baakuŋŋaanya wali ku lutikko gwe baateeka ali ku Constitution Square ensi yonna ne yeerolera. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture. Kino kiruma naye tekiruma nnyo ogamba wait a minute nga kinyambye relationship eno ne babanga abewaffe tebagimanyiiko ate kambasese waliwo ne relationship nga okusinziira bweyeeyisizza ng'eyo relationship ebadde tesukka ku bestiiwo naye gwe buli relationship maama waagimanya niwankubadde maama mukwano gwo kituufu naye kankubulire relationship maama gyatuuka okumanya eteeka okubanga bweba cheke ennaku ziweddeyo ng'ennaku zisembedde nga cheke ogenda giteekayo akasente kagende ku akawunti bakuwadde cheke ya 226 ng'olangirira nga bw'olina amagya oba ogezaako okutegeera kye ŋŋamba waliwo relationship nga maama wo family yo that immediate family ngebale teyeetaaga gimanya lwaki bateekeddwa okumanya relationship ekuzeemuuko kati batuuke ku level etuuka ku level eyo ng'omanyi kati wano input gye neetaaga ye y'abazadde nga waliwo relationship ng'olina gikuumira mu bakyaliibo naye ate nnyo ngambye waliwo gy'otagwana na kuyingiza mu bakyaliibo ng'olaba tennakula ng'ogezaako okugiwa ewaabwe eti naye nga teseetuka kutuuka ku level ya kugiteeka mu bakyaliibo eyo ng'oleppoka nayo ogwo obagamba mbadde mu kuziika kumbe obadde oli ku kaddeeti naye ng'olw'okuba omulenzi tonnaba mukakasa bino byenjogera tojja kukakasa mulenzi mu wiiki emu oyinza obutamukakasa mu myezi 2 naye omutawaana oguliwo abaana abawala relationship zibagenda basaasaanya mu mikwano gyabwe relationship eba yalunaku bwe ruti olwo roommate wo nga buli kimu akimanyi Masses quality beddings abasangibwa Nansana ku store opposite stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel nga wakava ku Shell petrol station ebyomu kisenge masuka pillow cases blankets bed covers duvet zikapeti mosquito nets oyagala wakugolera ne bakuleta iron boards byonna malidadi okuva mu Masses quality beddings Nansana ku screen ojja kuba ofuna enamba ezo ng'oyogera ne Madam Masi ekintu kigguke ng'ekyomulembe kyeweetaaga okifunye okuva ewa Masi naye mukimanyi nti tulina ba roommate tubeera ne mikwano gyaffe nga gwe weeyasa naye nga teyeeyasa
agenda okwogera ekintu kye nga kyajja nga kyaboobera abadde akifumba abadde akyetooloola ogenda okukimanya nga kikuze negwe nobeera nga wenyumyako ebyo bwe bityo bye bivaamu okubanga ensi ekukungiriza bw'otakoowa kujjamu mpale. Kankutegeeze bali abalala bayinza okuba nga bayita mu bulamu obuli fane oba obuli ddate n'okusinga obubwo enjawulo nti tebajjula bitannajja aga nedda omulenzi ono kukyemulabyeko wano we tukoma ye nga kinyambye nga saagamba kalumenti kange nga kabadde kagenda kunkuba olwali byonna ng'obyerabidde njagala otegeere kino era otwale mu kino ebyo bye tusalawo okwerekera bye bituyamba ne tubaako ke twesigaliza mu bulamu bwaffe ebyo ebitagwanidde kusukka ffe ne tubikuuma ne bitasukka towulinnyisa nnyo musajja ddaala byatannaba kugwanira kulinnyako kikyenjagadde okujjayo towa nnyo muwala levo gyatannaba kugwanira kabakolerere buli mutendera gw'obatuusaako nga bagukoleredde. Omusajja yakakukwana naye amanyi buli omu oweewammwe amumanyi naye ebbanga lyetwogerako liri mu mwezi gumu Mukama yabayamba nti omu mutera okukola emikolo omulenzi wakamulaba omwezi gumu bwe guti naye abadde mu kuziika ewammwe ne mu kumanyagana yajja ate abamu mubyanguya ojja n'omulangirira n'omwanju ya famire n'omwanju ya ddala nga wuwo ddala tubiiwo. Katugende mu kitundu ekyokubiri ekya Love Story ya Sister nze Sozimo. Mukama yebazibwe abalala emirembe gya Mukama gibeere nammwe n'abenzikiriza endala kasibe nti mwenna muli bulungi era Mukama abakuumye bulungi mulinyirira Mukama waffe omwana wa Katonda omulamu. Nze nno ndi mwana wa buwala nange njagadde okusharingako ku story yange nammwe. Weesanga waliwo anaafunamu ekyokuyiga, weesanga waliwo omuzadde anaagolokoka naye nga story yange etandikawo eti nakulira mu family like it's a polygamous family erimu kale bamama ab'enjawulo naye nga ffe twakula ne mami buli mami dadi yali yamuzimbira ewakaawe ng'alina ewakaawe nti mamu yali mukazi mukulu naye nga si yalina abaana abakulu like oli alinako abaana abakulu abatusingako ababiri nti bo yamuzaalangamu ng'ali waabwe kati mama waffe yatuuka okuwasa gwe yasooka okuwasa n'abeera nga bikaminga omukyala omukulu ewaka. Munansonyiwamu olwagundi esempisa bubindi mu engeri ya RG naye nga nakula nze simanyi nti mu nsi waliyo ennaku oyabaye nti mami yabeerangawo dadi nga waali tetwali nti it was a rich family naye nga it was a family nga tusobola okufuna bye twetaaga ebitandikirwako kozi abaayagala okusoma baasoma kwegamba nga basobola otuwaako necessities olugoye nakula sambaddeeko nze ku lugoye lwa bituli nakula manyi nti no nga ffe waffe tumanyi nti muwogo like bamunywera ku caayi nga si emmere gye tugamba nti it is a daily food pozi mu biseera ebyenjula naye twabanga nga tetulina matooke baagagulanga kuba amatooke yeyasinganga okuba emmere yewaffe. Ennyama n'enkoko bye byalinga ebiringa ebijanjaalo olw'ensonga nti kijja basesaamu abamu kibanyizeemu naye nakyo kirimu ekyokuyiga nti ewaka taatange yali musajja bano abasawo Abaganda being omusawo Muganda of course enkoko baatuleeteranga era bano njagadde okukubira gwe omulanga alowooza nti nno mu ssabo mu mizimu mu misambo ogenda funayo obulamu ne mbasamiza ebitali bulamu
teriyo obulamu buli mu Katonda yekka yagaba emirembe n'essanyu. Naye nankubadde nti ffe twakulira mu famire efaananako bwetyo, naye ffe taata waffe ne bamami waffe teyatutwalako mu ssabo, andi salabako mama wange ng'agendako mu ssabo, no. Era mama wange twali kadagala keera ngambye nti kola kano akadagala. Kati effe taata waffe yabayitanga baakabwa kaganda like ng'abayita wandaba. Biki ebyo ebyawandaba, saagala genda eyo wawandaba, ebintu ebiringa ebyo nti whereby ffe twalinanga ebibanja binene nga bingi nga mubeeramu buli kibala kyonna ffene biki, naye nga ffe batubba n'emmere batubba na biki, naye nga tewali kyoyinza gamba nti oba banankubadde balina essabo bajja kukuloga koze taata yabikozesanga nga ye kubeera nga yejjiramu ssente kwegamba kyovulaba twalyanga nnyo enkoko ate nze nali sirya nnyama. Kati ng'ate bwe bayoya ku kibumba ekyamazima nga batta mbuzi, kubanga ze embuzi ndiga nkoko ebyo byo abantu abaagala obbasawula babireetanga. Kati ffe ne tulyanga ne tugejja ne tunyirira nga mwagazi bugammwe tegavuddeewo. Sijja kugamba nti no sitaani talinaako kutwanyi, naye Katonda yasinga amaanyi, era Katonda yayinza byonna mu sitaani temuli bulamu, kubanga ye yajja kuba kutta n'okuzikiriza. Naye kikyengezaako okugamba nti nakula mu life efaanana bwetyo, naye okusoomoozebwa kwe nasanga ewaka awo awali mami ne dadi ng'abeerawo, yagendanga mu bakazi be naye yakomangawo ewaka kubanga maama yali mukyala muganzi. Whereby nti taata ne yabanga tagenda sula waka, yamalanga kulya ekyeggulo n'alyoka agenda. Kale nze nno ng'omuwala yali atandise okuvubuka, ekintu ekyo kyampisanga bubi nga mpuliranga ayagala obubirako maama. Kati omala otya okulya emmere ate n'otugamba muggalewo, ate ku makya ennyo n'akeera n'ajja ng'atuuka atugamba munfumbire caayi, ate oluusi ng'abeera mukambwe nnyo. Kati ng'oluusi nze mba njagala mubuuza naye gye basuze tewali binika, but my mom yali such a submissive wife, naye nga ye afumba bufumbi kacaayi. Naye bengi nti no taata yali mukambwe naye nga taasi ye muntu atukuba, kuba nzijukirayo emiggo gya mulundi gumu gye yankubako njejjo banyumiza, naye nga yali mukambwe, ono mukambwe aboggola biki. Naye kati ffe twatuuka ne tumumanyiira nga tugamba waanaaleekaana n'akoowa anaasirika. Era he was not like oba our friend nti boyinza okuddaawo ne omunyumiza emboozi. Yali mukambwe nnyo, naye nga mubukambwe bwe tatukuba, but ng'ali bit so protective, ng'alinga ayagala otukuuma ennyo, naye ne bye yakuuma saabiraba. Kwegamba nti ebintu ebimu ng'omwana yeesalirawo bwesalizi kikyayagala okubeera. Nadde nkyabanyumiza kusoomoozebwa okwali ewakaawo. Mama wange bengi nti no yali mukazi alina okwagala obuyitirivu, era nze nakulanga neegomba tinjagala kubeera nga maama wange mufaanana omutima. Yalina omutima omulungi ng'ayaniriza buli muntu, kyokka ate bwe nakula ne Mukama nannyamba nendokoka, neegomba kutwalira embala ya Yesu kubanga ate y'okwagala kwe tekukoma. So mama waffe yaleetanga abaana b'abaganda be ab'obuwala n'ab'obulenzi, ne kati akyabaleete wakati waggwa bantu. Kwa Mukama mulungi mama wange gy'oli ne taata wange gy'ali, kyewaliza Katonda. Kati ate ne taata waffe walingangawo ba uncles baganda be, nabo bajjanga nnyo waka. Engeri mama waffe gy'ali omukyala nga wegambye nti wakisa, nga ye taliiko ebyo, oba emmere yafumbye ennyingi oba ntini, nga buli ajja mugole ng'amujjulira n'alya mugole. Kati nga yambagambye nti waffe tewaggwanga nnyama, tewaggwanga nkoko n'ebyennyanja, nga tulya bulungi nga tulya enva ennungi, era ng'entula tuziryako olumuna lumu. Era ffe twakula ewaka taata nga baba bafumbye entula agamba mundeetere entula, baba bafumbye ebinyeebwa agamba munyongere omunyeebwa. Kati ate baba bafumbye ennyama oba nkoko tagamba nti munyongere ku nnyama oba ku nkoko. Yes, naye nga olw'okuba biri ituwaze nti ebintu byayagala ennyo. Kati ng'era tuzitwalanga mayina, enva eziri mayina. Awo ekyekusoomozebwa okwali ewaka kwali nti bano ba uncles mama be yaleetanga kozi nga mbazzaako emabega katini. Bwe natandikira okutegeera myaka ng'esatu ena twali tubeera wa jjajja musajja, like ku kibanja kya jjajja musajja taata nga kwe yazimba
nga kwe yali yazimba ennyumba. Nze ntandika otegeera ng'ennyumba gye tulimu ya ttaka, zino ennyumba ez'ettaka ensiige obulungi, obusanga kanyirira bulungi nga kabaati. Ne mami yatunyumiza nti no baabeerako ko mu nnyumba ey'essubi ne bagivaamu ne bazimba ey'ettaka. To cut story short, nti ewa jjajja gye twabeeranga tandika otegeera omuzannyo ogwali gusingayo okubeera omukulu. Kati ewa jjajja ngeri gye wali nti wali wa jjajja nga waliwo ba anka abavubuka abato bangi, like bali mu 17 years, 15 years, 18 years ne basenga bangi. Omuzannyo ogwalingayo omukulu kwalinga kuzannya kakebe, gwe muzannyo ogwasinga okuntama mu bulamu bwange, gwa hide and seek. Era buli mwana wendaba nga aguzannya omutima guntyemuukirira. Ojja kutegeera lwaki omutima guntyemuukirira. Awo n'omuzannyo omulala gwali gwa byabagole, ogwo nagwo gwantama obulamu bwange bwonna. Whereby nti baazimbanga obuyumba mu bigundi, mu bino ebiti by'emigasiya. I don't know whether you know that tree. Mu kyalo babimanyi emiti gya gasiya gino egibira n'ebimuli ebya yellow egyo. Ebyo ebimuli bya yellow nga kati bye bakozesanga ebimuli okwetimba, nga tunoga ne roses. Ebimuli byabanga bingi ebiseera ebyo ku nsiko nga tunogako ebimuli. Awo we twali ekibanyaamu ekyali ekinene kyalingako paati ey'ebisiko, ebisambo, like bye batakozesa kulima. Naye awo nga kuliko ne paati ez'obusaka excuse me. Kati awo baazannyanga bino ebyabagole kati nga bateekawo mbuka kateni, naye nga ne kateni eyo ya biti bino ebyebisa ebyebiki byembagambye eby'emiti gya gasiya. Emiti gya gasiya ba city girls ne ba city boys gibeera nti zirina ebikoola ebigenda bisaasagana weebiti nga walaba nti ekikoola kyegundi kati binene ng'ebiri wanene entende nti zirina ebikoola ebisansagana weebiti. Kati ebyo ebikoola ebisansagana nga bye bibeera bikola nga kateni. Whereby nti mwabali batudde eno nga mufumbaawo n'obutokototokoto. Kati mwabeera bali kutuula eno nga bali bamala mumaze okufumba obutokotoko, kati balonzeemu nti ono ye mukyala, ono ye maama, ono ye mukyala, ono ye mwami, kati mwe muli baana, ng'era bakolera ddala emikolo ng'egy'abaana basenga n'abaana b'abaneiba abaalinga batuliraanyewo awo. Naye nga bali mu egi y'abasenga. Kati nze ebiseera ebyo nali nzannyanga nga mwana cause nali mu 3 years, 4 years there. Kati ng'olebera ddala bali eri badde eri ddala ne bakolera ddala ebikulu eby'okwegattira ddala nga beegattira ddala mu bikulu eby'abakulu. Kati nga it's something which is weird, naye ng'obenga omwana omuto oba tokitegeera bulungi. Kati ekyasiiga nga olusinga tutuuka ne tulya nga bagamba bya kisiru, era temugamba maama nti twakoze ebyobusiru, ebintu ebiringa ebyo nga batugamba temwogera kyonna ekyabaddeyo biki. Awo emizannyo egyo gyabeerangawo kumpi buli kiseera, nga gibeerangawo ndowooza buli wiikendi oba buli jjajja bwe yabeeranga ng'alina ku mukolo gye yagenze nga taliiwo. Kati ng'egyo emikolo gikwaza. Kati jjukira my mom yabeeranga eno ewaka, kati nga ye tamanya nnyo bifaayo, amanyi bamulamu bazannya, nange nagenze wabasenga kuzannya bwe bityo. Omuzannyo ogwasinga okuntama ogwakakebe ogwo, omuzannyo ogusinga okubeera nga gwantama, ndowooza gwe gwaviiramu n'okubeera nga bagwonoona obulamu bwange n'omutima gwange, azini nti ogwo omuzannyo gwe baaguzannya nga mugenda okwekweka biki. Kati be bitaata byatuukanga okubeera nga bijja nga bikusangayo ng'oli mwana muto nga kijja nga kyagala okubeera nga kikukozesa oba nga kikukozesa, naye nga tobitegeera nga tomanyi naki kirimu, nga bibanga eby'omuzannyo nti ayinza owulira nti wali wajja n'adduka emisinde n'akuvaako, ng'ayinza okujja n'agamba bugambye lwaki ndi kukugamba these things, nti abantu bemwaniriza ewaka abo ba anko ba anti be bamu ku bateekinga virginity z'abaana bammwe ne mukyawa abaana bammwe, be bamu ku bantu aboonoona abaana bammwe. Era nze mu bufumbo bwange sigamba nti mpisa mbi, naye nze sijja kwanirizaamu muganda wange omulenzi nti ajja abeerenga wadde thank God nti bakuze kati bakulu, era sijja kwanirizaamu nti nja kugamba omwami wange taleeta baganda be ne baba bato, but tusobola obbalabirira yonna gye bali, oba banga just kusoma wakiri tubateeka mu bisulo ewaka nga bajja for a visit
and ne bagenda lwaki nti abantu abo bwe babeera ewaka tubeesiga nga tumanyi tebalina kye basobola kukola kozi baneno ba uncles baatuuka ekiseera nga basuula waka waffe kati waliwo uncle omu oyo kale mukama nsaasire naye yantamamuuko ne kati buli we nagendanga nkula nga ntaamira ddala kozi kwangu oyo yajjanga n'abeera ewaka bwe yabeera ewaka naye nga tejjukira twali tuswana mu kisenge kimu abawala n'abalenzi naye nga tulina separate beds kati ono ye webeebakanga ye nga avaayo eri mbuliri bwe kati nga jeno ndi mwana wakumeka wakusatu but first born mami teyamuzaala mu daddy ne second born third born because we are 7 dad n'aba basigadde bonna n'abazaala mu daddy kati nze kitegeeza ndi second girl first born mulenzi nembira second girl kati nazirako ngaali girl and mama waffe yatuzaala nga atusipesinga whereby nti nze mba nsingako sister wange musingako 4 years brother nsingako 4 years and wetutyo yatusipesinganga nnyo but ogwo uncle like mnasonyiwa okuyita gu uncle cause wembirowozaako mpulira nga binyiza nga bintama nga mpulira bubi ne ngamba like nti omuntu ono yali mutemu nnyo cause saakugamba nti oba this is the day how I lost my virginity sisobola tugamba nti lwali bwe luti kati gu uncle gwajjanga ng'olusoba weebase ogenda wulira omuntu ng'alinga akola ki ng'akwekukutirizaako engoluntu like ng'akwekukutirizaako tukati story sigenda bimalayo byonna bimanyi biba birewaawo naye nga wesikanodde eno n'abeera nga like alinga tuzoka tuyagala kuleekaana baakugamba byaki byakisiru and mama omukambwe ne daddy mukambwe cause fe mama affe yayogeranga yakukubanga bukubiriiso n'otandika okunoonya ensobi zaawo n'otandika okwetondatonda n'odduka emisinde n'okola byosuubira nti byotaakoze awo Mr. Sozi nti awo nembeera netubeera nenkula nengenda nga nkulaakula naye ebyo ebintu byatukanga era oyo anko yajjanga ngaoluusi ajja ekiro nakukozesa naye nga mami takimanyi naye nga kintu ekyo kimmalako embeera nze waka nali very small nga ndi mutono nga mbeera nina neeraliikiriza ng'obudde buzibye okwebaka ng'owulira tolina ssanyu tolina mirembe ate tooyogere so parents mubeere nga oli buli stage gy'oli kudda omwana we gy'ali kutuukako ng'osobola omubuulirira n'omugamba kino kiri bwekiti nga tomutiisa butiisa nti noba tomukkiriza okukwatako oba sex mubi oba ki but ng'omunnyonnyola the dangers and eziri mu kukola ebintu ebyo before that time and what and n'okumakinga abaana baffe our friends n'obutabeera nti tuli bakambwe gye bali ne babeera nga they can open us to us cause nze nali sisobola mugamba cause okuleka bwe nagenda nkula bwe natuukanga mu P4 natuuka ekiseera nga sinkyakyagala nga bwajja ne mugamba nedda biki nagamba maama kati awo naatya era lwomu abo abantu be mbaleeta ewaka waliwo n'omwana wa mamange omuto kati omwana wa mamange omuto era waliwo omuntu anka yali ava ku saidi ya mami oyo ye nga yamufuula kamere n'amwononera naddala omwana we bambi n'okusoma teyasoma kati ate nabeera addicted nabeera nga abyagala kati n'amwonoona naye omusajja yamala n'agenda kati era waliwo ne anko omulala era yabeera wange wakanomu awo nkuzeekuze ninganga mu P4 P5 kati maami nga batwawula ne batuteeka mu kisenge ekirala walingawo ekisenge ekyomuddiro nga kyabagenyi kati nawaliwo wakati oluggi olwawulawo naye nga tetwagala duggala tuba tutyayo eri naye nga kati ekisenge ky'abalenzi kiriko oluggi naye buli we twabanga tugenda okwebaka nga waliwo anka atega oluggi lwabwe n'aluteekako ekisiripa nga lubeera lweggudde mami naggalanga oluggi naye nga lubeera lweggudde kyesibagambe nti lwaki oluusi mami nali saamuganga ndi muto nti mami waffe yabeeranga ateebaka like nga buli wawulira akolola ani akolola oyo oba oli awo nga zo babikka kati oluusi nga ngamba oba aba awulira obanga ngamba oluusi wenna amugamba anankuba yasula nga atambula bambi ng'ajja n'atubikka ng'ajja n'atubuuza ani oyo kikiwe ebityo kati mami oluggi olwo yaluggalanga
naye ng'era oluyajja n'atega olugi lumu ngenda okusimukawo nti mpulira ogwo ango gujja gunkwatirira wabula kwolwo naguwa oluyi wenguwa olwe nga nsimusebwe nti ne gubanga ogubwamawe guti wansi ku ttaka katira nenzira neyongera bwendi nenguwa oluyi neŋŋamba ani oyo by saying ani oyo and like ngenda buli mami ng'agamba oloota biki ne gwangwiriza ne gugenda gwali gugenda ne gugaba tukani ng'agwa mu bbaafu awo mu ddiiro mama n'agamba ani ali mu ddiiro and he was like mbadde ngenda kukola susu ki naye ku makya nagamba kino sisobola kyebeera nga sinagenda ku ssomero nengenda ne mugamba mami okimanyi nti n'oyo ankajja yazze ekiro mu buliri yabadde ali kunkwatirira nagenza osimuka nga ali kunkwatirira biki nemugamba nze saagala ali kuddamu kujja mu buliri bwaffe lwaki ajja mu buliri bwaffe nemugamba ate namulabye nga ali ne ku saidi zaawali ku buliri bwa sisita wange and mami nanyiga yabeera so furious olwoyo n'amugoberawo ewaka n'amukwatira ebibye n'amugoberawo ewaka n'amugamba genda nkulabiridde nakuleeta kuweerera naye oba ebyo byoli kunsasula toddaano and I was like singa nali nagamba mami before nga nalina that boldness naye nga nali namugamba before kwegamba waawo nekibeera ngaekyo mukama ananyamba ekyo nekiwona nga atandise ofuna defensive mechanism nga ndaino wendi kugamba mami ali kukola ki ali kuntegeera and ali kufightinga for me awaye tebyalwa biseera awo nenkula awo nga tebazzeemu kubeera nga bansumbwa eyo nga tuvuddeyo yonna mwaze okukulaakulaa ndi kusoma saasoma nnyo ekiwanvu weewawo katonda yali yampa amagezi mangi and ewaka era waabeera nga wajjangawo abantu naye ku mulundi guno mami ntiyakkiriza teyaddangamu kuleeta basajja waka n'oyo anka omusajja yabeerangawo mami n'amugoba kale si mugobaze batindooza yagamba taata nti muganda wo naye asula engeri ewaabwe kati nga jjabuzi n'amala n'agenda kati we nali nga nkula kati anka oli omulala ng'abeera ng'ayagala okujja n'ampubira n'okumpubira nga sebo yafuuka sikaali awo kale nga mmeze n'amabeere nkuze P5 amabeere gankeera kozi nze nali mu P2 naye nga nina amabeere gafuyiridde primary 5 awo nkuzeeyo amabeere gakulidde ddala P6 nali nina amabeere namakulu nga mami yangulira buno bobs bunene obugira bukwata amabeere okubeera nga tegasagasagana wetyo primary 7 nali nina amabeere maddala namakuze nga gali kula and then story nezibeera westyo nti kiri eri kyenali nkula nga kyantamya ebintu bye bayita ebyomukwano biki like bwenayongerayo okukyala abavubuka baalinga bali kuyagala okunkwana nga abavubuka bankwana nyokoza I was such a cute and nali kawola kalungi ate nga ndi kagezi and ate nga ndi so friendly like loving ebintu ebiringawo ebityo naye nga sisobola kukkirizako wadde akavubuka jjajja wange lumwe kozi nali ndi kuyagala nnyo okusoma nali njagala nnyo okusoma nga njagala kubeera dokita nga kyekintu kyempulira obulamu bwange nga ngamba we ndibeera dokita mukama ojja kuba onnyambye ali jjajja yaffe buli bwe twagendanga tukula te jjajja wange yalinga so open to us ng'ali kuŋŋamba norini like saagala oli kuzaalira ku buvubuka bw'okukyalo tozalanga obuvubuka bw'okukyalo yabuyitanga bumpawooko kati ekintu ekyo nekintamya obuvubuka bw'okukyalo n'agamba abaana bange basenga mmwe tebazaala mu bumpawooko bw'okukyalo naye gwe togezanga n'oyagala obumpawooko mumanyi akawuka ke bayita akampawooko nange kale sikajjukira bulungi naye nzijjukira waliwo akawuka ke bayitanga akampawooko bakawukoba wati temugezanga ne mubuzaalamu biki ekigambo ekyo nga kitula mutima gwange ngamba sijja kwagala buvubuka bwa kukyalo kuno siri bwagala but weneyongerayo okubeera nga nkulaakula mulaikininga nga mu senior 1 ku kyalo kwaliko omuvubuka bambi yalinga mukwano gwange nnyo
atera nnyo okujja ewaffe ng'atera nnyo okuba ewaffe tewalinga abantu abajja nnyo abavubukavubuka nga tewali engeri gye twali nti no tewaliwo balenzi bangi waliwo brother wange kati ate brother wange nga naye atukuuma era ng'abaana b'okukiro bamuyita sikaali banaye temulabanga muntu yalina brother yali akuuma ne oli brother wange ye ng'ajula n'okutuga omuntu kula sisita we nga bamuyita sikaali bino bye bagamba nti no mpangira sisita we banna ng'oli ng'alwana era nga bamuyita sikaali asikaali gyali nti tuba tugenze ku luzi ng'abaana like nga onoobeerako ne faani n'emikwano gy'omunyumyeko n'abalenzi ng'abanguya muve ku luzi mangu kati ng'abavubuka b'okukiro bamuyita sikaali so brother waffe yatukumanga nnyo naye era waaliwo omuvubuka n'abeera mukwano gwange kati waliwo n'omukadde we yalinga mukwano gwaffe kati ng'alinayo mutabani muzzukulu we ng'engeri gye twali nti yali family friend kale twalina abavubuka abajjange waffe ba family friends naye nga era they are just our friends kati abavubuka oluusi bajjiranga ku bo bali aba family friends ne bajjiranga ku bo nga mu holidays bazanya ludo bazanya matatu kati nga taata abasanga nga they are combined nga ne mami wali atudde bikyawo awo nga tebasobola kubeera ng'obayomba biki nga tasobola na baboggolera nga bamubuuzaako taata affe Twakola nga chairman we ku kyalo up to now kati ng'abantu bamubuuzaako abavubuka kati n'atandika okubeera nga naye abeera friend w'abavubuka nga bamusaagisa muli bulungi oluusi nga abavubuka bwe baba nga nabo bwe bali nga naye ajja n'agamba kale mwewudda nga n'azannyamuuko nabo oluddo n'abamaking our friends kati ne batandika okubeera nga they are free to us nga tuli kunyumya nabo naye simanyi mulinga omwandimu ekintu ekyambeerangako kati nawe nalokoka ndikugamba nsobola okugamba nti he was the Holy Spirit but ku kyalo kwanga wamanyi kwaberangako obuvubuka oluusi obwagala okuyimiriza ng'oba ogenzeko ku dduuka ekawungeezi cause ffe tebatukirizanga kima amazzi g'akawungeezi nga daddi agamba bakiri mugaleke naye kati ng'oluusi waliwo akavubuka akayinza okuba nga kaagala okunyumya naawe ne kakuyimiriza naye nga mpulira ekintu ekingamba taata bo bwe yajja mpulira muddamu nze conviction nti no taata ali kujja banaye nga mugamba nze njagala genda wakaleka bikyesi genda nyumya naawe mba nakasimbula ebigere bibiri nga taata mulabaze omutima nga guntyemuka koze ali nga mukambwe nga naye takuba naye ng'omanyi omuntu omukambwe nga simanyi nga mmanyi we mbaya nnyo oba nfunye olubuto ayinza okuntema webityo to cut story short awo kwabaako omuvubuka yalifuuka mukwano gwange wafuuka mukwano gwange bambi omuvubuka oyo ne mwagala remember nti no wali obuto bwange nali nayonoonebwa biki kati n'omuvubuka bambi yali bambi ye tabikolangako wabeera nga litabikolangako like nangamba ne twogera ne tuteesa biki ne tubikolamu kaawo katini vanira naye omuvubuka ono bambi nannyumiza enkera biki ebyali bibaddewo naye nangamba ti nga gwe tewabadde ne mugamba nange simanyi but to cut story short ku kyalo nabeera nga saayagalako buvubuka obwo nti olw'okuba jjajja kiri kye yaŋŋamba andi ne mutima gwange nali nze njagala nnyo okusoma n'ekyokulala nga sirina interest but omuvubuka ye nga mwagala nga mukwano gwange nnyo naye nga ebyo ebyokugira vanira nedda nga si bye ebintu byange nga si byagala obulamu bwange bwonna but omuvubuka yatuuka n'agenda nga teyasoma yakoma mu primary nga 7 ng'alina okugenda mu kibuga okukola n'agenda mu kibuga okukola ngenze mu secondary ne ku secondary eyo waliyo story yaayo nina one problem simanyi oba it is a problem oba it is a naturally oba it is what nze ekizibu kyensanze Mr. Sozi nti bwe mba njagala omuntu oba mukwano gwange nga muwala oba mukwano gwange nga mulenzi mba mwagala nga siyerekezaayo wadde akantu konna nze mba njagala completely nembulirayo kati ate bakituuka nti bwe mba ngenze mu relationship n'omuntu nga sinnalowooza ku bintu ebyo nti oba sinnalowooza vanira bikikuba si bintu byange
naye nga omuntu oyo najja mu bulamu bwange nanga nti nkwagala nange nensalawo mwagala omuntu oyo nze mba siinaayo kintu kyonna mu bulamu bwange kiri fake nti oba muba mulimba oba musaagisa kati nze neeyuwayo nzenna era ndi kusaba kisa Mukama nyambe njigu okwegaadinga azini naye mpulira mundamu nze tekiriyo ekyokugamba like ekyokubeera fake to somebody oba okumulimbalimba nti kati oba nkwagala naye nkwagalako kibajjo omuntu wembanga mwagadde mutima nze mwagala completely kubeerayo era nze sisobola kudatinga more than one. I date one at once bwekiba kiganya otambula netukita bwe bityo netukita cause singa waliwo ekyabadde kiri successfully I would have been married but naye to cut story short nti ku ssomero nyingidde secondary wakati mu kuyingira secondary ate kambaze wanene ku story ya primary tuli mu primary nekirala abazadde kyenjagala okubagamba n'okuba oningamu okugamba abaana bammwe kuba nkimanya abali kuno abamu muli bazadde abamu mulifuuka nti abaana bammwe mubabuulira amazima mutuuke mubabulira amazima abasomesa abo bemulaba balimbalimba abaana abasomesa bakozesa abaana kubanga nzijukira we twali mu primary 6 no 7 nalinga ndi mu Kisulo kati being I was such a bright girl and nali muwala nga nze ndi social kitegeeza ku ssomero buli bwe nabeera nga nze nabeeranga nga celeb ku ssomero nga ninga celeb abasomesa nga banjagala abaana nga banjagala kati natuuka nga bampanga nkola mu school canteen webityo ku breakfast nze nga sibeera mu sports mbeera mu school canteen webityo oba ekawungeezi kale nga ticha yali nanyini canteen ne mukyala we nga bajja bagibeeramu ne bangamba nange ngendeko mu sports cause ekintu kyenasenganga okwagala okukola ku ssomero ekyanyumiranga it was debating and n'okuyimbayimba okwo okuzannya emizannyo nayagalanga nnyo emizannyo omupiira ogubaka nalinga sigusobola kozi wantwalangako omupiira nga neza kukuba muluyi kwegamba ogugolinga sigusobola naye mbeera nga mbeera nnyo mu bino ebyokuzina kuzanya emizannyo ne debating ebintu ebyo byanyumira nnyo okwegana ebinfuula nnyo celeb ku ssomero naye ekintu kyenalaba mu primary nga nsoma nti walingamu tica ng'ayagala nnyo abaana abawala nga bamunyumyeko kale okuba nga tuli kwanza essomero lyendasomerako primary 1 to 5 lyali ddala nelyendasomerako primary 6 to 7 nalyo lyali ddala awo bakyusaamuuko naye kyenalaba mu lino essomero lyendasomerako primary 6 ne 7 kwalingako omusajja omusomesa nga akwana nnyo abaana abawala omusomesa ono twatuuka ekisanga mubeera ekiro mu preps ng'ayagala nnyo nze mwe nali omugezi nga njagala nnyo tuula n'abaana abagezi kati ffe nga lesiki yaffe bagimanyi abakabejja naye nga oluusi sometimes batumikisingamu abaana tubayambeko nabo batuyambeko koza abamu nze mathematics yali ansumbuwamuko nengesiga n'ensolo zikubira waggulu kati nga batuwa abaana babanafu tubayambeko naye ssebo oyo gaayi yajjanga n'atula amasekati gamwe kozi twatulangako abantu banabana naye walingawo omuwala gwe yali ayagala mu class omwo waliwo n'omulala nga naye okimanyi nti nno omusomesa yaddiranga nayisa n'engalo ze nga mumulaba bwe muti nga yeefula bize ng'ali mu kumaakinga ng'ayinza okwefuula bize nti ali mu kusaliza namba waka kumba omukono gwe yaguyisizaamu dda guli eno mu bisambi by'abaana kwegamba yatukanga n'ekisanze ngeri emu erinali nkola eri ku kantiini yayinza okugamba jangu ne gundi mwalimu abaana nga 3 jangu ne gundi n'ojja naye omutuukayo awo n'akulimbalimba ngenako ayo sente biki naye nze njagala gundi omwana ng'akimanya ate mukwano gwange naye ng'omusaba omusajja yagala kubeera nga akozesa oyo omwana wabula
kyesimanyi onomola yanyumizanga nti omusajja yali bambi ngaali ebita rajwat nga tamusobola naye ngaayinza omukozesa n'amusokoola n'engalo biki ng'olaba otuddeawo biki like nga gwoli eno nga ali eri nga beefudde nti bali ku kantini nga njigudde bwe nti whereby nti asikaali asobole okubeera nti n'okumanya nti waliwo bye tuli kugula okugjayo mu kantini kubanze nalina ekisuubizo kyokekya kantini and ate asobole n'okumanya nti tetuliyo omwo asikaali asobole okubeera aweya n'abasomesa abamu abalinga basulawo okusomera bwe bityo nesebo ng'omusajja oyo naye yatuukanga ekiseera ng'abaana abatundulira ddala so mulina okubeera aware of that nga abaana bammwe ne mubabuulira nti abasomesa okubeera nga babaagala si kyekintu ekyebbeeyi batimize gye babeera bakozesa bukozesa abaana of course otikya batuuka ne bamugoba kuba waliwo omwana ku kirasi yaddako gwe yafunisa olubuto ne wabaawo ataawo era mu holiday yaffe nga tutudde P7 ku mbaga kwe yagenda n'asinkanako omuwala oyo gwe twali tusomye naye n'amuleeta mulumbu yaawo we yali asula ku ssomero bwamukozesa abavubuka ne bajja ne bakuba emiggo ne bamukuba emiggo n'aswalaswala munawulira nti n'empapula ze ne baziyusazaamu olw'emizeege gye yali akola so eyo nga tuvudde back to my life joining the secondary nadde nkyabanyumiza nti nze ekintu ekinsumbwa simanyi oba kirungi oba kibi kwe kubeera nti bwenjagala seerekerayo bw'abanga buli omuntu yenna kabi atula mu mutima gwange mba mpulira nga buli kirungi kyonna njagala mwagala bulamu bwange bwonna mba mpulira saagala kintu kyonna kimulumya kyekyo ekintu ekitera okunsumbwa n'emikwano tyolusa omuntu omwagala nnyo naye nga bambi ate like nga takwagala so nayingira secondary eyo bannange secondary nagisomako ebbanga ttiri naye erimu memories nnyingi nnyo banyingira secondary bagamba akawala kayingiddewo biki abawala of course twali bangi kati ate njukira njagala nnyo abaana abagezi nze mu ssomero nga nsooka kumanya ani mugezi kati jjukira ffenna twali ba senior 1 naye nze engeri gye yali nti no brother wange yali ali mu senior 4 mwe yali nga nsingako ng'ali mu senior 4 kati nga mikwano ate bano abaana b'okukyala bamu nga bali mu senior 3 kati ate brother wange alina mikwano gyemu ekyessi ne bano abaana b'okukyalo nga balina mikwano gyabwe mu ekyessi kati nze nembeera nga mikwano gyange gya senior 3 senior 4 n'aba HSC nga they are my friends aba senior 1 just mbeeramu bubeezi kati being a friend those people I became a best debate at school cause bwe balanganga debate nga nze nkoraki nga mbagamba nange mu senior 1 baagalayo abaana nga babiri senior 2 batyo kati nze nga ngamba nina okubeera kitundutundu ku kyo kati nga abaana ba HSC bampandiikiranga not goniche points ne bazinnyonnyola ne bambuuza n'ebibuuzo ebisobola okubeeramu ne bandaga how wensobola okwedefendinga na butya wensobola okusuuza bali abali ku opposition oba preposition side point bannaye nensulanga mu points nga nzicraminga kubanga njukira nze nali nsomedde mu government school whereby nti oluzungu lwabanga lutini naye nga ndi kusobola kuwulira buli everything in English but nga olukuluddamu odduugira nga kinzibuwalira but wenafuna gino emikwano nze nga nsula nina okukwatawa eguli gwe twasomye nga nina n'olutalo lw'okuteeka ku mutwe points ozicraminga debate etuuka ng'ompulirira abantu nga beebuuza oyo omwana yavaawa n'abankoledde points nga beewuunya kwegamba nembeera best debate nga bansoma nnyo mu mawulire ku ssomero kati nembikaminga celeb ku ssomero being a celeb at school and with a friend of high school like abavubuka era abajjanga ku ssomero okubeera nga bankwana balinga ba high class bano aba HSC bebabuulinga abaana bino nti babanseni baana bikinze biteba bebuulingako kubanga like nali a bit wise and nalina emikwano egya waggulu ennyo nga gindifendinga webityo nga they are my fighters. Ekyannyizaamu kaawo waliwo era muvubuka eyankwana yali wa HSC ndi musinia wano okumanya nno twewanika naffe kumba omuvubuka ono angudde amatu
ayina muwala mu siniya 5 era mwenyini gwe yali akwana naye kati ampandiikiranga obubaluwa biki naye ne muwala gwe natambulanga naye mu compound. This girl was so beautiful, yali ali mulungi nnyo nga Kel kati nga alimu nga very beautiful nga tutambula ffenna kati nga ngobawo obubaluwa naabundeetera bamwanga obubaluwa naabundeetera nemanya nti omuvubuka oyo yali anjagala nange nentandika nga omuweereza obubaluwa nembumuddiriza bwe nabumuddizanga obubaluwa kumbe lumu girlfriend waagwe kabaluwa ndowooza ali tayagala kuluzinga girlfriend we ate ng'agamba nti ndowooza nange anjagala bannange lumu mba neebase mu busubi mu budde buno obwa sports kati nga neebase mu busubi ndi mu kusoma notisi zange tulina ebibuuzo next week. Bwe najoyininga secondary ekintu kye nasinga okussaako omutima yali debating nakufokasinga ku bitabo byange olw'ensonga nti nali njagala kubeera doctor and nze njagala nnyo okukola ebintu ebiri exploit njagala nnyo okukola ebintu ate nga biri so unique nga si bya bulijjo. Nali so devoted mu kusoma ebitabo n'okubeeranga nga neetegeka bukyali okulwa debate oku Friday bwe bityo. Mba neebase mu busubi ono omuvubuka nansalako n'emikwano gy'abavubuka abalala n'ako akawala n'ebbaluwa gye nali namuweereza. Bwansalako bw'ati omuwala nga ali mumugamba mugambe bimwegambire nga mpulira biki. Omuvubuka n'angamba muwala gwe onoonsonyiwa toddanga kumpandiikira bubaluwa bwo ono ye girlfriend wange gwe njagala ate muwala gwensuubira okuwasa so toddamu kunneekwanya. I was so broken wabula saabanye nga wadde n'ekigambo n'ekimu akawala kagamba tobiwulidde biki nayimukawo bweyimusi nekwata ebitabo byange we nali ntudde we nali neebase nenvaawo nengenda ewalala nze navaawo nengenda ewalala nenneebaka ole bajjambu era bansalako nebagamba kimu wabula munneesonyiwe nebagamba gwe senga nkugira ebbaluwa zonna ze wampandiikira n'ompeereza kunze naawe ani yasooka munne wali ondabyeko nga nzigyewo ye nga ntandika ntya okubeera mukwano gwe munneesonyiwe kaakawala zijjayo wamma zijjayo zimpe nebagamba siri musiru okutuuka kweryessa n'ekyo olina okumanya munneesonyiwe n'oyo bbaawa nneesonyiwe yeyajja nzungirako nembaviira nengenda nembalekaawo wagambye omuwala yeyakwana bikiibwa bityo neesonyiwa omuvubuka oyo nga ne bwajja nga nzungirako mugamba totawaana neesonyiwa nemwesonyiira ddala mba nenantamya obuvubuka bonna obw'okusomero nengamba kanfokasinga kusoma kwange. Kati waliwo omuvubuka omulala alina mukwano gwange gwe yali akwana kati n'omuvubuka oyo nafuka mukwano gwange ate omuvubuka oyo yasulanga ne brother wange nga bapangisa nga bana bavubuka ba senior 4 abatali mu kisulo munda nga basobola opangisa okumpi n'essomero eyo mu katawuni kati nga asulayo n'oyo omuvubuka. Kyasibanyumiriza nti buli ku makya twabanga emmere gye twafumbyeko ekiro kubanga nze nali wadde ng'emmere gye twaliddeko ekiro mami yagibugumyanga bagiyita kuvumbika kale yagiteekanga mu kisefulya n'agiteeka ku muliro n'agivumbika ne busobola okukyanga ekyayo kya bulungi nenva ze tuba twaliddeko omujjuke nabanyumiriza nti naffe waffe twalyanga nnyo enkoko nga tulya wabeerangayo n'enva ez'ennyama neera enva endala ze twabanga tufumbye babijanjaalo oba ntula ebintu ebityo nga nkola ki nga ntwalirako brother wange kati nga nkeerayo ewuwe nembiteekayo nemmala nenvayo nengenda ku school. Ku ssomero twagendanga abaana bangi abavanga ku ekyo ekyalo
naye nze ebiseera ebisinga nagendanga n'oli omu family friend waffe ng'alina akagaali ng'amugako ne tugenda ffenna ku ssomero n'antwalako, naye nga maama we ankuutira ekintu kimu, mwana wange tonswazanga, ono ne bwakugambanga ebigambo we biti tobikkirizanga, tonswazanga, omukwano gwaffe ne famire yammwe gujja kuba gufudde. Kyokka jjukira ne mutwe nange ninamu ebigambo jjajja wange bye yaŋŋamba nti togezanga n'oyagala obumpowooko bw'oku kyalo. Kati natuuka ekiseera nga bano mbalabanga just mikwano gyange, abaana baganda bange bwe biti, kubanga oyo mukwano gwange ye yabeeranga nnyo like mukwano gwaffe nnyo yajjanga nnyo ewakange, era bwe tuva ku ssomero tusange waabwe nga baafumbye oba emmere gy'atayagala oba muwogo ng'oyo, ng'agamba tugende ffenna eri ewa maama affe. Kati nga nange oluusi bwe nva ku ssomero ng'oluusi nange njagala ndage that friendship, wensanga kyeyafumbye ono maama waabwe nga mba nasooka olye, kati nga nange ndi olw'okubeera ne bwekibange asi mmere nnungi olw'okukuuma that friendship, nga ndya nga tetulina kyetubeesittalako bambi, ate nga bambi nga tebatusosola like cause ffe waffe daddi waffe yatugamba omuntu eddiini gy'oyagala okusoma gy'osoma, ng'ekika abasiraamu abasinga, naye kati ffe twakola daddi waffe engeri mami we gye yali nti si musiraamu, ye n'abeera nga teyali si musiraamu, naye baganda bange abasinga abasiraamu baasiraamuka. Kati nere family bya mikwano gyaffe ne banemba baffe baalinga basiraamu, naye nga basigala they our friends. Awo omuvubuka oyo yantwalangako ku ssomero. Kati lumu waaliyo ku ssomero oli omuvubuka gwe nabagambye eyali boyfriend wa mukwano gwange omuwala ku ssomero eryo, yesijja kwogera. Omuvubuka oyo yalumu yajja n'agamba nti gundi akwagala. Biki? Ne mugamba nedda nze saagala bulenzirenzi biki? Kati n'agamba n'atumako n'oli omuwala omulala muganda we oyo omuvubuka eyantwalangako ku ssomero, ye yalinga mu boarding, najja n'amutuma nti anjagala, nampereza ne ku ssente awo mpa mutwalo. Ne mugamba sizaagala, omwana ngamba oli fala, nze sijja zizzaayo nja zeeriira. Ne mugamba gwe omanyi lya ssente zo nenze saagala, genda, sijja mwagala, manya simwagala koza. Omuvubuka ku ssomero yali staboni, yali sotokativu olw'okuba nti nno yali nnyo musambi wa mipiira, ayagala nnyo emipiira. Kati ng'ali nga serebu ku ssomero, ate nga nze sisobola competition ezo weezityo biki? Ne mugamba omuvubuka saana mwagala bwe bityo, nga yeese neeyise y'ekiyayeyaye ng'abaana bamwagala kufa. To cut story short, nti ono omuvubuka lumu nkeera yaŋŋamba kati omuvubuka ono yatuuka ekiseera ne yeefula nti ye yankwana. Ono yabeeranga ne brother wange ako kanootinge gye nakeeranga ne ntwala emmere gye tubatwaliddeko nga ntwadde brother wange, yatuuka n'abeera nga ye yankwana ng'andaga nti ye n'oli tebakyakola ki, tebakyeyagala. Ne nga naye toyagala oli ate lwaki onkwana? Nedda, oli yanneekyangiddeko biki, takyanjagala, yafunye owa HSC, kati nze gwe njagala. Kati kyuka n'omuvubuka yali ali mu senior 4 ne brother wange n'oli omulala yatumanga nti nno baseducing okumwagala. Nfunye omukisa okubanga sister anyumya story abadde victim ow'okubeera mu family abasamize abalina n'essabo. Nze sijja bagamba nti Stan talina byakola, kubanga nkimanyi bulungi nti Stan bwe yava waggulu mu ggulu yavaayo n'amaanyi ge gonna, n'ettundutundu eddene ery'abamalayika yagenda nalyo. Kale ku nsi kuno asobola okukola, era asobola okwefuula Yesu, asobola okwefuula Katonda. Ne bw'obeera ng'oliko omwoyo nga ddala Katonda ali mu ggwe, osobola okumanya. Naye njala kutegeezaayo kino byonna nga Sitaani oyagala abikukolere. Mwabagamba nti mulina amasabo, toyawulanga obusamize ne Sitaani. Nkiddamu, toyawulanga busamize na Sitaani. Abantu bagatta obusamize n'obuwangwa, ebyo ebintu ne babitabula. Nzisa ekitiibwa mu buwangwa, sissa kitiibwa mu busamize. Nzikiririza mu buwangwa ng'omusajja omuganda, nzikiriza mu buwangwa, kyesikkiririzaamu bwe busamize. Abantu ebyo ebibiri tebabitabula, tebabyawula. Naye ate njala okutegeeza nti bitera okwekonfusinga ne bitambulira wamu.
nga bw'omanyi amazima bwe gatambulira okumpi n'obulimba gebeera kulyanda ku kido. Amazima we gabeera n'obulimba buba kumpi awo. Buli wolabanga bakulimba ng'omanya nti bakulimba naye waliwo awali amazima tegaba wala. Sister yabyeyogeredde nga kkiriza nti yabeera mu busamize ndoza kyajjukiro kye yawoomerwa z'enkoko micomo gyabangawo n'ebisigadde. Sitaani yajja kutta na kuzikiriza. Sitaani mugumikiriza, sitaani talina ntondo paka awunzika akutadde wakwagala. Katonda bw'aba takusaasidde nga naawe tobuuse. Ekyo kyenjagadde okujjayo. Sister agambye yeegomba nnyo omutima gwa maama omulungi eri famire ye n'eri abantu bonna okutwaliza wamu. Njagala kukubuuza ekibuuzo, ki kye weegomba ku taatawo? Ki kye weegomba ku maamawo? Ki kye weegomba ku oyo yakukuza? Ki kye weegomba ku oyo gwozze owuliriza, gwozze olaba, gwozze otambula naye ebbanga? Ekibuuzo ekyokubiri, kiki omwana wo kyali kwegombako? Nali mpuliddeko story ng'oli agamba nti noonya kye neegomba ku mmange kyambula ate ng'akyogera muwala. Temubize nga mubiwulira? Kale omwana okuvaayo n'agamba neegomba kino ku maama ng'asobola kinokolayo. Nsaba tukitwale. Nsaba Mukama ampe ekisa abaana bange babeeko bye boogera nti kino nkyegomba ku taata era njagala okukyongerayo nga nkijja ku ye ng'ekyokulabirako. Muwala ggwe onansonyi watoddamu kumpandiikira buleeta bwo no ye girlfriend wange. Kambabuulire twali awo nga tuli mu kibooziboozi nembanga ne kati nze nkubuulire abasajja tubeere bagezi ne bw'obanga oli mu bwenzi obangako womanya nti kati bwe giwunya omupiira ngutebanguzza wano oli kyava agamba sozi toweeruma naganze ondaba naganze sozi nze omukazi wange nankwatira mu bwenzi tugeza nsanze mu loogi n'omuwala nze nsooka okuba omuwala gwansanze naye oluyi olaba bulijjo byokugamba ogenda kundeetera ebizibu mukazi wange omunyize kati olaba kati naseka ne mugamba kigendwa kyo kyekimu kyo n'agamba nze nteeka olaga omukazi wange ne bwe giba giwunye ndi nze nfa naye ono twesanze ku bbala bannange naseka. Kakati bw'okifumiitiriza ennyo kituufu ate olusi ku njuyi zombi oyinza oseka. Now I want you to imagine abakyala osanze bbaawo mu loogi n'omukazi omulala omusajja n'ayomba okusinga ggwe naye ng'ayombesa omuwala gw'omusanze naye nakugamba onneesonyiwe onneesibyeko malaaya ggwe obuzisiru obukuli oli obwogenda ozunziza obwa malaaya kale olaba kati mukazi wange bwankyayira wano oyinza kunnyamba kiggwe oyinza kunnyambira wa omusiru ono embweno era njagala nkubuulire kakutanda omukazi owanga nkyawe nja kutuga bw'oba ggwe mukazi nga gwolaba ebyo bbaawo byali mu kwogera nga n'omuwala ali wali oyinza kukola otya? Kulwana? Osobola okulwana? Mu bino kyenjagala okujjayo fear men naye bannange kidi siri kusonyiwa nanga nze nkuvuma nenkuyisaamu awo empi yambala mangu gasiya yambala nina ekibuuzo lwaki oba abantu bw'ojja n'ondeetera ssente ompa butipa okuva eri omuntu ayagala okunkwana nenkugamba nti muddize sente zenze nzisaagala siri interested mu muntu oyo lwaki abantu abasinga tebazzaayo ssente oli falanze sente era gwomanyi nze sente nziridde lwaki saba Mukama akunkumire akunsaasire tusinkane mu kitundu ekyokusatu ze sozimo emirembe gya Katonda gibeere ku ggwe mu linnya erya Yesu and we all say amen.